ne kuwagala ate ng'olinayo n'ebikuwagira eno banna bakugamba oli fala obiruterere fala ubeera fala naye olina omulembe gwe gw'ogenda onnunula mu linnya erya Yesu. Halo gye muli nawe bali badde byakutabukako okyasobola okudda ku layini ng'ambaako amiina. Okyasobola okudda ku layini. Put it in mind that you have a generation that you have to save. Ekyo ndowooza kinootinze. Imitate Christ. Kati kano nako kakulu. Points zange zinatera okuggwayo mungumiikirize. Kano nako kakulu. Don't seek men's approval. Seek God's approval. Kademako. This is a very, very important point. Era Bible ya Timothy amugamba nti weeragenga okukakasibwa Katonda sa kukakasibwa abati. Basi muli banyabo omuntu anaona omulembe guno tonoonya kusanyusa bantu. Apostle bimanyi. Abantu balina enjiri gye baagala tubuulire. Ennyambala gye baagala tukole ki? Abantu balina ebintu byabwe. Naye ffe tetuliiwo okusanyusa bantu. Kyuke ne bogamba nze siriiwo okusanyusa bantu. Tuliwo kusanyusa Katonda. Let's seek for God to approve us. Ojja kujja n'obuulira ebintu abantu bakube endulu nnyingi bakiki bayiwe ssente era abantu betubuulira buli omu n'asitula akatebe naye nga talina gy'alaga. Omuntu asitula akatebe n'omubuuza nti ositudde kaaki kubanga awulira something is going to happen. Hallelujah somebody. Hallelujah. Instead of lying in the States. Hallelujah. You can fly in the States and come back here and die and go to hell. So let me tell you something. Noonya Okukakasibwa Katonda. Bwekuba kuyimba toyimbira abantu oyimbira ani? Bajja kuyita wano kulembera oluyimba oyimba oluyimba oluliko naye ng'oluliko Katonda lwayagadde. Let's seek God. Let's seek to know God abavubuka. Ojje wano okuweereza Katonda nga by'oyogera si bibyo ng'oyogera bintu bya ggulu. Ani aŋŋambako amiina? Toyambala ng'omulembe bwe kugamba yambala ebiweesa Katonda ekitiibwa. Ani aŋŋambako amiina? Toyogera ng'omulembe bwe gwagala oyogere yogera ng'omulokole bwe yandiyogedde. Tokola bintu ng'ensigo ebikola. It is high time ebintu tubikolera Katonda w'abyagala. Bakugambe oyo omuvubuka yatusobera aliko analogo bagambe kale kambereyo kasita nsanyusa Katonda. Oyo naye yatusobera yayambaza biwanvu omuge itsuki nze gasitali wa Katonda wange kiki abatambagamba enyambala musoma giveeko don't judge. Let me tell you something. Ndumu nali ndi mu kunoonya Mukama ne ddoboozi nga limbuuza lwaki abantu baba bagenda ku muko bambala gomesi lwaki bambala amakanzu ne bateekako amakooti? Ani ayinza okuŋŋamba ebintu ng'ebyo lwaki babikola? Lwaki? Era buli ali wano tuga nti enkya kwanjula ajjira mu kooti ne kanzu najjanga omukyala ayambala gomesi esinga obuki wabulungi n'alyoka atambula ngera atambula ng'ali mu gomesi. Lwaki temujjira mu mini nga mugenda mu gwanjula? Kuweesa eri kiki kitiibwa. Nammwe kennyini bbawa kiki kati lwaki ogamba mu kyaki nti nze ngenda nga we ngenda kuba Mukama yaŋŋamba yagamba mujje nga we muli. And you come abavubuka tugende mwe abavubuka mugambe musonge muggwe muvubuka. Bayibuli egaana ebintu ebyo n'okwesittaza abantu mu kyaki. Waliwo yawakana ennyo n'agamba ti be baba tebannalogoka baba tebannalogoka. Bayibuli egaana nti oyo aleeta ebyesittaza kyandibalina kirungi asibwemu olubengo asitulwe mu nnyanja. Eyo Bayibuli si kitabo kiti. Wewala okuleetaleeta ebintu byesittaza. Olaba ne baba malaaya nze ndi mwogezi wa ku mikolo nkulembera nti ne baba malaaya bwolwo ayambala gomesi kubanga agenda wa lwaki